Kyagulanyi Gwolumba si yagaana omwana okufuuka Kiwali oyagala. Wazaala Sheera Gashumba ng'oyagala fuuka ambasada. Olw'okuba nti Katonda tagaba byonna. Wakomekkereza omwana omulesa akwononeseeko, omwana atunda animal feeds. So, eyo si weakness ya Kyagulanyi, weakness yo. Bw'obanga tosobola kumanaginga na family yo kati ogamba otya Kyagulanyi amanaginga political party. Akube mukama we enfunda 2. N'amulemerako ng'akozesa maanyi ga mundu. Ng'omukira ku machano lw'eggulu. Kyagulanyi si bwe buzibu, obuzibu ye Museveni. Era ekizibu kya Gashumba alina fayiro zisukka 20 ku CID headquarter ne ku police headquarters Naguru gye banyigako bonyizi fayiro n'obutavayo kwogera togenda kukwata. Yensonga lwaki ali wano. Kati Gashumba obuzibu otobuteeka ku Kyagulanyi olina fayiro 20 ez'obufere, ez'obubbi, ez'okusiga abantu empitandi, ez'okukola kimu kyotaji. Kati mwenna bali mu kwogera essaazi nga gavumenti balinako fayiro. Gashumba Kyagulanyi si yalemesa omwana okufuuka ambasada. Yali weakness yo. Olw'okuba tosobola kumanaginga family yo, omwana wo n'akulembere n'agenda atunda animal feeds world over. Kati gwe kyekizibu kyo tootamanyi. Kitegeeza nti bw'oba Kyagulanyi asobola okumanaginga political party, n'amanaginga family ye, n'amanaginga eggwanga, nga naawe stiro okyamwogerako, kitegeeza is beyond your understanding. Takyali level yo. Bw'obanga mukama wo Museveni akuwa ssente yogere ku kyalo, kitegeeza nti w'amaanyi nnyo, lwaki ye tamwogerako kubanga amutya. Walemu okumanaginga family, tolina order esobola kwogerako muntu yenna. Nesisimuka tukuba akasabbuuni kampuni yagwa nga tosobola gimanaginga, toddamu kwogera ku bantu. Gwe kwata mwana wo atunda animal feeds, goba oteekawo awo, ye akole by'alina okukola kubanga yakulema. You can't manage anything in your life. Gwe naawe nkumaze. Kati na kino kankibagamba abantu. Mbadde kisirikidde ebbanga lyonna. Tebakulya ssente nti Winnie Byanyima ayagala Museveni aveeko. Tekisoboka. Lwaki? Amuyinamu abaana 2 babajja ku siini, tosobola balaba abaana bali mu diaspora. Olabako omuwa Besigye oyo lasita mukazi yeka. Abaana ba Winnie gye bali aba Museveni. 2 of them. Nobody knows them. Wabula Museveni oba agenze yasobola obbalaba ne Winnie Byanyima asobola okulaba abaana abalinako access babakweka. So tosuubira nti Winnie Byanyima asobola okuva mu bbayo Museveni gwe yazaala abaana 2. Alina abaana 2 be yazaala Museveni. Gendo dogo bero kutombi ne history ngasoma nti bafume Winnie Byanyima n'abaana mu State House. Janet alyoka yingira abaana bali ludda wani abamanyi. Balina abaana ne Museveni. So tosuubira nti Winnie asobola okukiza Museveni bajja ku gavumenti ye ya Museveni. Kino teri abadde agenda kikugamba Winnie Byanyima kyovula for 20 good years abadde tasobola kuwabira Museveni wadde okukola ekintu kyonna. Balina abaana mwena mbadde mubanga nti gye bali. Iyo Sarah Nawuma agambe nti yakimanyi, mwena mbadde temukimanyi, kati ye abadde akimanyi. Winnie Byanyima tasobola kukkiriza gavumenti ya Museveni kuvaako kubanga abaana be yazaala Museveni 2 bali mu diaspora, babajja mu open space. Teri asobola boogerako wadde okumanya kye bakola wadde obala mu kifaananyi kyonna. Bali ku ssente za Mwamusolo, basajja bali ku ssente za Mwamusolo. So abadde tasobola kuwandika kintu kyonna kuzoganya Museveni. Kati Kyagulanyi akajja myaka gigino 6 omutaddeko embeera. Buli omu awandiise kati yadduse azzaako nnyoko, as simple as that. Oli gwe muzanyirako omugezi lwaki? Nabagamba ano nti international media zirimba mbega. Wabula gwe bazanyirako tebamumanyi. Mwawulidde BBC ng'ekubidde President essimu emubuuza yagizeemu atya. Kankuzanyire voice note eno, recording eno. Ogenda kwenga mbuza
kati oli ludda wa uliriza odi eno bamubuza kati oli ludda wa President yamugambye nafulumye eggwanga Uganda naye nja kudda omusajja nambuuza osobola otubuulira wooli bw'oba tolina bwongo osobola kati kati ssaawa zino ntudde wano ngenda gindi nkaddemu okawulire nkaddemu mutegere nabagamba nti international media esinga omungi na ziriko baki ziriko bamafia wulira namubuuza owaayi kale wafulumye tombuulidde naye osobola otuwulira emyezi ebiri gy'omala nga weekwekanga luddawa era wabeeranga luddawa president namugamba I'm very sorry sobola kureviewinga location gye nnali abantu be nnali nabo n'abankweka eyo kye nabaga nti international mainstream medias bonna bamafia bwe basanga tolina buwongo ng'obyogera okategedde bulungi nnyo tugenze mu maaso citizen of Uganda to be able to hide for 2 months is incredible. When people concealed me, people gave me food, people gave me clothing, and everything else. It's your family with you. I cannot talk about my family right now, but my family lived long before me. Okay, so you're all out. Yes. I will speak more about this in the coming hours. Okay. The President and his son have been very clear, particularly the son. The President Museveni's son has been very clear about what he wants to do with you. He wants to kill you, he says. What sort of fears did you have of the security forces as they were chasing you around Uganda? Well, it was clear that the regime wanted to eliminate me, and that is what John Museveni has always wanted to do and has tried many times, including when my driver was killed in Arua. Only that his son has made it clearer. Alright, obudde tulina butono. Muwulidde ebibuuzo omusajja wa BBC byabadde abuuza ng'alinga akolera nnyande kubanga bo kye baagala awo tuvuddewo kati. Njala kuddamu enkweza eziri ku TikTok, eziri ku Facebook, n'abalala. Bakulu mbalamusizaako nnyo. Ebiseera bisinga tugamba nti kamulali gw'otalidde watto takkaayiriranga, ffa nnyo kubikwatako. Ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform z'abantu abawagira National Platform era abalola Kyagulanyi. Gowa NRM tojja zitegeera era zigenda kwambulira bwereere ekisooka. Video n'ebifaananyi byonna byafulumye ku social media byonna video nkadde n'ebifaananyi bikadde period. Mwe mwatuddemu kubanga kyabasasula okukola ne mutandika okukola analysis ba analyst batudde. Tango odoyi kati otukoze otya bwana tango odoyi okoze otya mutandise okwewemula bye bino bye nabagamba nti eno government ina ba professor ne ba professor bano their understanding ceases to matter because they are paid to be fools. Kati ono tango odoyi ali mu kutunnyonnyola nakugambye nti bino ebintu bye nkusomesa time egenda kubirabanga because ekikati mwaba infinite class kino mukitegeera bulungi. So ono tango odoyi ng'ayogera ku kutambula kwa His Excellency Kyagulanyi kwe yagenze Kibwero ate nga mu kusooka baatugamba nti ebintu bino tebibalya. Kakati ate mu ssaawa eno wulira obunkenke obuliwo. Katukusoke tulye tango odoyi nzi. According to Robert Kyagulanyi, he's going
abroad to convince the donors, the West, to impose sanctions and also take steps to stop. Simon and viewers, that's not a very easy thing to do. Imposing sanctions on individuals may be easier than imposing sanctions on a state. Because you must also calculate not only the geopolitics of the area, but also the international diplomacy and dimension of politics. If you are saying you are imposing sanctions on Uganda, are you making Uganda turn to China if you are USA or Britain? Are you making China get a foothold in Uganda? Are you making Russia come into Uganda? What about the others who will say, oh, you are simply hammering Uganda because of this? With us, we are going to relocate. How does it jeopardize? Politically speaking, who is more formidable? A Kyagulanyi here or a Kyagulanyi globe-trotting? Globe-trotting will not last long. And even those receiving him with the time will lose interest in him. Being here like Besigye did, even when he is incarcerated, Besigye still has a lot of fire. But running out there, running to Geneva, running to this summit, running to the other summit, may lift you within the people who cannot debate, may lift you among the local people you think you convince that you are actually going to excite. But what about if the sanctions come and then it downs the currency? It makes economic life very hard for the people you think you lead. Kati abo mbagambe nti muina ba professor naife tuina doctor nchidamu mbagambe muina ba professor naife tuina Dr. Shama kabaka wa foreign affairs bebye mzizemba somesa batandise okulwanagana bena kugamba we just keep it here at Shama ojja kakasa ensinga bwitambula na kugamba ngenda kusomesa ekintu kibata geopolitics ojja kutya kati batandise kicks of a dying horse katugende mpola mpola ono bamuta professor Tango Odoyi yaliko ni asomesa ake Makerere ono gwe mulaba nonno ono asomesa abaana bamwe bafuka abo mugaso munsi ngatamanyi na policies nsi wetamba tachimanyi nti Uganda already yavadda mu interest yo mu America no yamadde mu interest yo mu America no Mungereza eri mu interest ya Russia na muki ngwe so bino byenze ngamba asomesa at this time kakati ndoza mutandisa okubira bakamutandisa okulaba omugaso gwo kusomera mu infinite class katonda kyasobola kubasiriwaza ekisoka kugamye nti Magnitsky ndi sanctions zino zigenda kubeera nyangu nnyo okuwa abantu nga Muhoozi Kayine Lugaba kati tuli mu kusaba eno tuli mu kusaba Magnitsky sanction ku Muhoozi ne UPDF then wetumala twagala tu end military cooperation ne Uganda kati abugama kino kyangu nti kino ekyangu nnyo okukola nti Muhoozi okumukuba sanction kyangu na Uganda kizibu kati muna Uganda ebintu bino bili against the interest. It is interest versus greed kati bakikola batya senga abantu bano genda against their interest ono Tango Odoyi byageza kugamba nti Uganda eno okujikuba sanction mubere batwala mikono gyo mu China no mu Russia already Uganda yayingira dda mikono gy'aba China n'aba Russia nga bayita mu kabinja ka NAM ne BRICS jonna bibasomeseza bano nemba gamba nti bano engeri gye bakuyetingamu ba capitalist okitegere kino bakuyetingamu leader kati already Uganda yayingira dda mu muki mikono gya China neki ne Russia gye bagenda basabulira kakati ona bagenda genda yo ddi mukulu byogezaako okwogera bagenda kugenda yo dingo already gye bali bagenda vayo baddeyo bano bayidde nakugambye bano bayidde bakwata gye gava nakugamba gwe munna Uganda just watch that space olunaku namu lwe yayingira mu Uganda pate wezatandika ba infinite class lwe twatandika pate kubanga ki nakugamba this is about policies ogbo omuntu n'omusesebula n'omujja mu police emu n'omuteeka mu ndalo manyoyo omumaze kati ona bulijjo nabena byagenda okukola bigenda kubeera against their masters kati ono kyali mu kukola kyakoze dani n'ekirala Tango Odoyi atugambye mbu osimanyi sanctions bagenda okugaba senga currency enaagwa kigenda ku affecting nga fe banansi kakati mukuru ani akugambye nti fe bituluma in fact yonna kule bagenda tukuba sanction currency ya Uganda netandika okugwa tugenda okujja mu matandika okukuba pate nembutu ku street nga tukube ngoma kubanga ekyo kitwagala currency ya Uganda etuuke ya Sudan twagala currency ya Uganda etuuke ya Zimbabwe we bagobera Mugabe awe twagala kuba era byalese kati ndoza batandise okwadmitting na kugamba goli wa infinite class bine ebintu bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs the geopolitical master I don't bano ba professor bano ba Museveni bano abantu basobola ku debating bano okitegeera tebasobola kati najja ekyo kyetwagala kubanga kye kigenda okubaka kasante mwina kye musobola kukola ebbanga onaona mbadde mu buzaabuze ensi nga mulaga nti mukola nnyo buli kimu kumbe muli ku maso y'abazungu until then you are going to be exposed that you have always been puppets of the West. Without the West Ugandan cannot stand. Ugandan government cannot stand nga tebalina ba West bano bawedde
ekiri Sudan kyekijja wano kati ono byatandika okujagezaako kubuzabuza ayogera oluzungu lungi nnyo. Please, bino si bya luzungu, bino it is policies versus dictatorship. Okigera mutulugunyiza bannayuganda, instead of doing things right oli awo yogera luzungu lungi nnyo ku NBS. Ebyo mwogera oluzungu lwammwe, instead of preparing for the worst that is coming, you are speaking too much English. Oshitegera ali awayogera oluzungu amanyi oluzungu lugenda batasa bali bananyini ba oluzungu. Oshitegera ekintu olulimi lwoli mukwogera tango odoyi ono mugundi mudama. Oshitegera mudama okuva eri West Budama North jabeera. Oshitegera ekintu ekyo okuva ettololo eri West Budama North java naye ayogera oluzungu olizo gamba oluzungu bwe bamuzaaliramu kumbe ali mukwogera colonial language. Kati ate jagezaako mbona akyalengingiramu bano mukulu ono kyagenda obbale tenabagambye ekijja si muntu basose ne beebuzaabuza wano nga beefuula nti bino tebituluma okugenda ku yadduse ya Pondos kati ya the same media houses ezitugamba nti kakati byaleeta bigenda kunyigana ffe abantu kati bagezaako tulaga nti benawe yagenda okukola yabireese ebizibu byavudde kummwe kuzanyira kuba colonial masters bamwe bavudde ebizibu. Ukitegera ebizibu byavudde kabinja ka BRICS, ebizibu byavudde kabinja ka NAM, ebizibu byavudde kugenda against democracy and human rights. Wetuli so tebakubuzabuza kusiriwaze no tsimanyi Kyagulanyi yalese ebizibu yakoze eki byonna ebigenda okujja NRM yebituleetedde teriyo mulala yebituleetedde kuki they are greedy for power, they are greedy omululu gwe balina guno greedy n'enseyo gye balina yetituleetedde ebizibu mu Uganda era wetulaga nakugambye mwesibe 3 kubanga ebbiri zigenda kutuka olina okusigazaayo emu bweti wakiri emu enaakuyambako kunyweza nekuyingiza ni Uganda naye ebbiri zonna we zinaakutuka ogenda n'omuyaga ogenda kufuwa na ogenda n'ekigavumenti kya NRM. Kati essaawa eno bajjayo ne baprofesa nkugambye nga vidiyo mubagambe tulina dokita wa policies zino mu poliisi Kabaka teri muntu agenda kukulimba bano tugenda banyweza tugenda mu Uganda kamusanyi na Uganda it is just time kugambye omusajja kati kyagenda okusumulula ogenda kutya tuguli ku final stage of this revolution they are activating human rights na kugamba nti human rights eno ye defending a democracy kati bene ebikolobero byebatukola yesawa they are going to pay kati batandise okuteekateeka obwongo bakulaga oli kyekizibu Kyagulanyi si kyekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda ye NRM webagambako ti police nga tekola badduka mikono gya Russia ne China kati akulaga nti bannagendayo mbwera Uganda egenda bafosinga njagala mu Uganda ojukire ndagana ya signing ya gold wakati wa Museveni ne company ya Wagagai nga bawaye gold wa Busia gold yali worth 13 trillion US dollars 13 trillion US dollar. China yagala yambise gold yono okuba American dollar mutalo bali mu baita de-dollarization BRICS yagala kuba American dollar era nga Uganda yayingira olutalo luno nginakuza omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 Uganda neyingira olutalo tikategenda kulwanyisa mu America kati ona akugamba mu busimanyi obero gipushinze egende mu Russia ngolede je akabinja kanama okalika bili abili mwena uyabagamba nti musinika amanyo president nabaga ate mu bisinika yo kumbe ono yali atutunda atuteke mu mikono gya Russia. NAM is a colonial bloc against the British tyranny or the British Empire. Mukigere kino kitegeeza nti ono yavadda mu interest zaki ate yakoma na kujoga bujozo omwami ono yandibaddeyo nga member nena abalaga nti nze nkulira akabinja kano ono agezaako kugira oli yali yayita conqueror of the British Empire naye ono just member naye ono yasinzeeko ne kucha conqueror of the British Empire n'agamba nze kyamaani w'akabinja kano kati mubeeko kye banko kye munkola kati ono akugamba bagenda kuforcinga Uganda ogenda mu Russia ogenda mu China ng'olwedde gyeri era agendayo emirundi emeka oshigira era agendamu Professor Tango Doi bano mubandekere bano ba professor ba NRM mubampe mbasobola nkiddamu si kwesoma bano ba professor ba NRM mubampe when it comes to policies no one can do it like Dr. Shama does it. Just watch that space. Teri muntu agenda kusiriwaza mu Uganda tugenda mu Uganda ebizibu byonna bya Museveni already yayingira dda mu Russia ne China akabinja bakaita NAM akalaba bakaita BRICS ogenda kulaba tabu for God and Kyagulanyi atukoze bubi era musheno saba Katonda nyambe nemekubeera oshono sasa Simon Muyanga Lutaya n'abakufaanana Kyagulanyi abakoze bubi gwe nani kubanga ffe abamuwagira tannatukolako bubi kakati simanyi abakoze bubi gwe nani era okufuluma kwa Kyagulanyi eggwanga like kukumazeemu kutya amaanyi mu revolution
twayongera okutegeeza Simon Muyanga Lutaya nti okufuluma kwa Kyagulanyi eggwanga it is part of revolution. Gwe bw'oba tonnakimanya ng'olaba Kyagulanyi akukoze bubi akumenye nnyo omutima gw'osobola okufiitinga mu kifo kye osobola okuyimirira n'okola ebirowoozo bye ebirungi byennyini by'oyagala Kyagulanyi akole naawe kennyini osobola okubikola kubanga saawa zino tuli mu revolution. Omuntu yenna ajja asobola okuteekinga revolution n'agijja ku Kyagulanyi n'agitwala mu maaso. Kyagulanyi nga bwe yagijja ku Besigye n'agikulembera naawe osobola okugijja ku Kyagulanyi n'ogikulembera. Obo kitegeera gwe bw'olaba nti revolution yakulemerera n'osalawo weegatte ku Museveni tweyongera okutegeeza nti ne Museveni yawaŋŋangukako. Museveni mu 1971 yawaŋŋanguka nga Amina amaze okwata obuyinza era bwe yawaŋŋanguka yawaŋŋangukira Tanzania. Tanzania mu 1973 n'atendwawo ekibiina kya Fulunasa ng'akitonderawo Tanzania tiyali mu ggwanga Uganda yali mu exile in Tanzania. Okitegera naye ekyokuba nti yawaŋŋangukira mu Tanzania ekyo tekyafuula nti takyali mu revolution agivuddemu. Oyo Museveni yennyini gw'otukuba mu maaso era gw'olaga nti mugezi nnyo naye kennyini ekibiina kya Fulunasa ekyamutandikisa obuyeekera mu ggwanga Uganda yakitandikawo ali mu exile ali mu buwaŋŋanguse e Tanzania mu 1973. Oba okitegeera era n'akomawo mu 1979 Museveni kennyini n'akomawo mu ggwanga Uganda. Era bwe yakomawo mu ggwanga Uganda mu 86 n'akwata obuyinza. Okitegeera naye revolution yali agitambuliza Tanzania ewa Nyerere. Oba okitegeera ekintu ekyo genda wane South Africa Thabo Mbeki yaspendinga emyaka 28 in exile. Era yali mu nsi ez'enjawulo nga kuli Switzerland, Nigeria ne UK. Thabo Mbeki owe South Africa yamala emyaka 28 mu buwaŋŋanguse era n'akomawo mu 1999 n'afuuka president wa South Africa. So what are you saying? What are you saying nti okuwaŋŋangukira okugenda mu buwaŋŋanguse ate Kyagulanyi tanabagambako nti yagenzeko mu buwaŋŋanguse. Mwamufunye bubi yabagambye agenze ku mirimu emitongole egitwala revolution mu maaso. Okitegeera omusajja gwe bayita Helen Johnson Sirleaf ow'eggwanga erya Liberia naye yawaŋŋangukako. Oba okitegeera mu 1998 yawaŋŋanguka n'akomawo 2005 n'afuuka pulezidenti w'eggwanga Liberia naye ng'emyaka gyonna agimaze mu buwaŋŋanguse. Omuntu asobola okuwaŋŋanguka n'asigala ng'akyatwala revolution mu maaso. Oba okitegeera Simon Muyanga Lutaya kati mwe mwagala okufuula nti okuwaŋŋanguka kwa Kyagulanyi oba okuva kwa Kyagulanyi mu ggwanga Uganda kati revolution ekomye. Ebyo mugenda bibuulira bali abasiru be munywerako amalwa Simon Muyanga Lutaya mwogeza njala yebatawaanya. Omusajja gwe bayita Patrice Talon Benin ow'eggwanga erya Benin yawaŋŋanguka n'awangukira France. Oba okitegeera mu mwaka gwa 2012 n'akomawo mu 2014 mu mwaka gwa 2016 n'afuuka pulezidenti w'eggwanga Benin. So ani gwolimba gwofuulinga gwogamba nti Kyagulanyi waba afulumya eggwanga era n'obwo obuTV bwamu obwo bu BBS telefayina buki bwe busibwa bwogera eby'ekidongo mu Kyagulanyi eggwanga limulemeredde agenze mu ggwanga simanya afulumya eggwanga limulemeredde. Museveni bwe yawaŋŋangukira Tanzania eggwanga lyali limulemeredde kubanga yamanya nti mu ggwanga Uganda mu kaseera ako yali tasobola kukolera mu strategy ezisobola okugyako gavumenti bajja mukwata. Revolution yenna esooka kusavinga the head omutwe gwa revolution bano ba subjects bone be bafa. Revolution esooka kusavinga muntu agikulembedde. Omuntu akulembedde revolution ayina okubeera nga akyali safe okugusa revolution. Kati gwe Simon Muyanga Lutaya bw'oba olaba nti nno owulya Kyagulanyi akumenye nnyo omutima you can kutwala revolution eno n'ogimujjako gwe n'ogikwata n'okola ebyo byonnyini ebisobola ogipushinga okutuuka ku nkomekerero nga tonnagamba nti akumenye nnyo omutima. Omusajja gwe bayita Idris Deby ow'e Chad yawaŋŋangukira mu ggwanga lya Sudan mu 1989 n'akomawo mu 1990 n'afuuka pulezidenti w'eggwanga ki Chad. Kati gwe nakugambye nti okuwaŋŋanguka oba okufuluma mu ggwanga Uganda Kyagulanyi takyali ku revolution era revolution ewedde. Who told you that? Okuva kwa Kyagulanyi mu ggwanga Uganda n'agenda mu nsi yonna gy'agenzeemu it is part of revolution. Era ekyo nakyo kye kimu ku mulimu gwe yali alina okukola okulaba nti revolution egenda mu maaso. Oba okitegeera ekintu ekyo so muleke kubeera awo mutwasamire noono yennyini gwe baakajjako wano ow'e Iran Nyatanora. Okitegeera oyo naye kennyini yawaŋŋangukirako mu France mu 1979 era revolution eya Islamic revolution yagitandikira France. Okitegeera
nakomawo nafuuka supreme leader w'eggwanga Iran era yabadde afuga Iran right now naye nga Islamic Revolution yagitandikira mu France mu 1979 oba okitegeera naye muddawo ne mutwasamira Kyagulanyi afulumya eggwanga ebintu bimulemye ba propagandist be nalembye ebibozi bye mutambuza fe abali mu revolution Kyagulanyi gyalimu tetuna complaininga era tubaye tumusabira afulume eggwanga naye mu abatamwagala abatamulondangako abataberangako ku side ye abata appreciatingangako kintu kyonna Kyagulanyi kye yalakoze mu criticizinga era mulabira ddala nga okufuluma kwa Kyagulanyi yaziza gwa Nagomala ebintu bimulemye Simon Mulyanga Lutaya gwe Dr. Kiza Besigye baba bamukwata ne bamusiba kye kyakutwala mu NRM ate n'ogenda owagire yasiba Besigye gwe wali osinga okwagala era tamuza revolution obulungi kato yasiba Besigye ate kati sawa zino gwe owagira ani gwofuulinga Besigye bw'aba ali mu kkomera ng'era olaba nti era tamuza revolution ennungi Nelson Mandela bamusiba emyaka 27 naye abaali bamwagala era abaali bamukirizaamu ate tebagenda ku side y'abala abaali banyigiriza Nelson Mandela abaali basibye Nelson Mandela mu kkomera Nelson Mandela bwe yava mu kkomera emyaka 27 gy'amala mu kkomera yakomawo n'afuuka president w'eggwanga South Africa gwe kyekikukwata ate ogenda owagira asibye Besigye ate ng'olaga nti Besigye omukiririzaamu nyera yasinga okutambuza revolution y'ennungi Simon Mulyanga Lutaya tuggyeko enjala n'amalwa omanyi mutuula ku TV obwo bu YouTube channel bamwe ne mulega engumbe enkadde kumbe enjala yeboogeza bw'oba olaba nga Besigye ye yatambuzanga bulungi revolution you can take that idea of Besigye no continuing with the revolution kubanga Kyagulanyi bwe yagenze revolution teyatutte change Ugandans we still need change Kyagulanyi bw'aba yagenze nga bimulemye you can start wakomye osobola okutandikira wakomye oba okitegera mutujjeko amalwa musajjamu obukulu nti mwasoma simanya mwasoma nnyo nnyo ebitabo mwasoma naye mwasoma busiru that is being hypocrites ekyokuwaana Besigye naye nga Besigye ali mu kkomera so badde yagala Kyagulanyi abeere mu ggwanga naye Uganda naye akomekerere mu kkomera revolution etaasa agikulembera okitegeera so Kyagulanyi abadde alina okusooka okuva mu ggwanga Uganda to make a new strategy kubanga abantu bonna balwanisiza peaceful revolution abalwanyisa abantu abamenyi b'amateeka abayeekera baba balina kukwata ekkubo lya mirembe ate baba balina okusooka okubeera safe before nga tebannatwala revolution mu maaso okitegeera aba national platform nga nange mwendi engeri gye twagala Museveni afe nkiddemu nze n'abagala enkyukakyuka mu ggwanga lyonna engeri gye twagala Museveni afe ne kabineti ye yonna yengeri yeemu emirundi 1000 gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu aba National Advance Movement akitegedde kiwandiika uto kitegedde engeri ffe abaagala enkyukakyuka gye twagala Museveni ne banne bonna baffe nga ne bwe kubaako ng'afudde bibye tujja ne tucelebratinga kati yengeri Museveni ne NRM ne ba Black Mirror gye baagalamu Kyagulanyi nga mufu kati omuntu obadde ng'omwagala affe n'akutolokako owulira emirembe era ne bwobanga omubbi azze ku nnyumba y'okubba n'adduka ogera embwa esimattuse genda oli enkoko y'omubbi gwe omubbi bw'ajjewo okubba ku nju n'asimattuka n'adduka okiga gwe mbwa gwe genda oli enkoko yo mbakukwatako mbadde ngenda kutta ndireko kumako kati na bano obusungu bwe balina nti Kyagulanyi yayiseemu bwe busungu obwo ffe engeri gye twagalamu baffe ate esukka ku yaabwe emirundi 10 gye baagalamu Kyagulanyi afe kati bwe yasimattuse n'abavaamu maama bawulira obusungu bino byonna biraboogera gonna makwekansaamu kubanga bo baagala Kyagulanyi nga mufu kati saagala mudde mulekana ba NRM simanyi ono Bukyana simanyi Gashumba simanyi BBF Starefina simanyani no bakimanyi nti the more Bobi Wine is still alive that marks the end of Tutsi dynasty mukitegedde bulungi mikwano kubanze saagala kusimbula genda ku nsonga ndala ng'omuntu tategedde buli Kyagulanyi wabeeranga mulamu
kissa embeera embi mu bulamu bwa Museveni ne famire ye. Kati nga naffe bwe tuba bafudde nga bafudde ebyabwe ne tujagambiza nga bakimezeza okw'omusana n'engeri gye twagalamu baffe kati bo baagala emirundi 10 Kyagulanyi nga mufu kati bw'aba yasimattuse kati those are the kicks of the dying horses. Yensonga lwaki kati essaawa zino bawulira bafa. Mbuulize wa NRM mungambire lwaki mukama bwe yasinga okutya n'ateeka barracks military red blocks across the country kubanga yabagambye nti ye muyeekera. Jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera, kite wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera. Amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde kakibaddemu. Jjajja wa Kyagulanyi yaliko omuyeekera, kite wa Kyagulanyi Ssentamu yaliko omuyeekera. Museveni yagati amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Oba onfunye kati ye akimanyi nti Kyagulanyi yamugambye nti nze mulavidde nja kuba ye Museveni alina mentality eganti ya omusajja oyo alimba mwali muno yakimanyi ye Museveni akimanyi kati bana basindika ogwo ne batakimanyi amazzi gakukutira gye gaali gakoze eki gye gaali gakulukutudde. Mbulirayo artist y'omu Uganda ye n'omuyimbi from day one ng'ennyimba ze n'ebikolwa bye bibadde ng'ebya Kyagulanyi. Kyagulanyi at the time yali akamafulejinga kubanga ye trend yaliwo, but he knew what he was doing all along. He knew what he was doing. Robert Kyagulanyi Ssentamu all along he knew what he was doing. Mbulirayo artist n'omu yali abadde akoze ekintu Kyagulanyi kye yakoze ebbanga lyonna. Kati Museveni akimanyi nti omwana nti Kyagulanyi yagambye nti nze nfulumya eggwanga nti naye Museveni ng'omuyeekera akimanyi nti yayinza nga nti yafulumye ng'omusajja mwali. Yakimanyi nti yakimanyi nti mwali naye ffe tukimeta kola ki taliimu. Kati awo bo bwe tubatuusizaawo kati katugende mu byafaayo.